Nga bulijjo tubadde tuludde okulabikako naye tukomyewo ne LITOMAN Uganda okubaako bye tunyumyamu naye ate nga ku luno tugenda kubeera ku mikolo LITOMAN. Waŋŋambye twogere ku mukolo gwa Madam Tina Nandawula. Isi ye Nandawula? Ye Nandawula sewo. Nandawula. Biki bitusuubira ebiyinza okuzzaamu abantu amaanyi n'ebintu ebirala n'okwogera ku mukolo ng'okutwaliza wamu. Mwebale nnyo kutufollowinga ku LITOMAN Uganda YouTube channel yaffe eyo. Abantu bambi nno bayongedde okutulaba era tusuubira nti maaso awo ebirungi bigenda kukola ki bigenda kubanga namwe musobola okutandika okunoga ku bibala. Katutandikirewo omukolo ogwo gusanga otya ogwa Nandawula oba Tina Nandawula? Ekituufu kiri nti omukolo tegwali mwangu naye ekyamazima kiri nti kyeŋŋamba buli muntu yenna nga anaakola omukolo sooka obeere n'okukkiriza. Of course tulina enzikiriza ez'enjawulo era tulina engeri gye tutambulamu mu nzikiriza zaffe. Waliwo abasiraamu, abalokole, abakatuliki, abakristaayo, kale abasinza Katonda. Ye olwaliro obadde kutambuza mu kkubo lya musaalaba otambuza? Mbadde nze kuweereza munnaye. Obadde nze kuweereza? Mbadde nze kuweereza. Kale tudde waliwo obadde otambudde ng'otambudde bulungi. Ekyamazima kiri nti waliwo abasinza Katonda ate waliwo n'abali abasinza mu nzikiriza endala. So banaye obanga ogenda kola omukolo sooka obeera n'okukkiriza. Ate njagala nkubuulire kino mukulu. Nze kyo nkimanyi kyo tosobola kyewala oli ne waba n'obuwumbi obanga alina ssente ng'agenda kukola omukolo nga tegunnatuuka kubanga gubulako wiiki oba something like that. Tasobola kuŋŋamba nti no taba na pressure. Abeera atya agamba banaye oba gugenda tambula gute naye ng'alina ssente ze buli kimu yakitegeka nti ngenda twalayo ente 6, ntwaleyo entebe sofa sets meka. Kitegeera kubanga emikolo gino tugikola kusanyusa abantu baffe naffe nyine okusanyusa emitima gyaffe. Yes. Kati obweraliikirivu era bulina okubaawo kuba tomanyi banaasanyuka banaasiima oba banaanyumirwa. Yo kitegeera kati kitegeeza ekyo nga omukolo tegunnabavaawo kuba wabaawo engeri y'okweraliikirira. Naye ate munnaye yandibadde akola atya bw'aba atuuse mu mbeera kubanga kyo kyabwe kyo kirina okubaawo. Kyo kirina okubaawo wabula kyoba olina okukola kuguma mu bweraliikirivu bwo mwoba ogumira. Guma ate n'omukolo nga gutuuse weeguti guma beera mukakamu okitegeera kuba abantu abo oyinza okugamba ngene muje buli walaba kyaliyo ngenda gende omukyala kiyo nkole kino nakino. Abantu tebaagaliza okitegeera abantu tebaagaliza. Si kibi okugambako mikwano gyo naye twegendereza emikwano. Kati wotunuulira omukolo ogwo ogwa Tina ekyamazima kiri nti oba muyite sitaani oba ngambe nti sitaani tayagaliza oba ngambe nti oba babeera mu baŋŋanda oba babeera mu bannanki oba babeera mu bateesiteesi. Naye byonna ekinsanyusako ogwo omukolo nti Katonda yajjayo amaanyi ge ne geeyoleka. Mu nsi muno mulimu okusomozebwa kungi naye newankubadde ng'osisinkanye okusomozebwa kwenkana tutya kkiriza bulijjo nti Katonda yasinga byonna era Katonda waali. Can we brag about to God, or can we do it for the rest of the day today? Ffe ku nsi tusobola okutegeka naye byonna Katonda bisigala mu kumanya kwe era ffe tutuukiriza ebyo Katonda by'ayagala. Can change your life from zero to hero in no time. He can take you from the grass to your grace in no time. He's a man of his word, oh, as faithful as he says so. You will not see him changing, no. At your weakest he is stronger. When you're blinded he still sees, oh. You will not see him change. Kati nga bw'olaba wano omusana nga gwaka gwememula nga tosobola kumanya wadde nakuteebereza nakufumiitiriza nti obudde busobola okwekyanga n'ebyo byonna by'okoze ebyotabakanidde okuva ekiro ng'otimba ng'okola nti bisobola okusaanawo mu kaseera akatono ddala.
banange bikuteri tenti Newankubadde ng'osisinkanye okusoomoozebwanga kuno bwekkiriza mu mutima gwo nti obulamu tebukomye bukyasobola okugenda mu maaso ate bulijjo bw'obanga olina abasobola okukugumya n'okutwala mu maaso kkiriza ddala nti embeera Katonda waayo. Ng'embeera twakafuna embeera bbiri, embeera eyabaddewo mu kusooka ng'obulamu bulungi nnyo ng'embeera etawakkadde bulungi, ate ne tulaba n'embeera ng'ebintu byonna byonna muyaga yonna ebisituddewo bye babadde batimbidde obulungi, naye ate eraba essanyu olw'okumala okukkiriza n'okutegeera nti Katonda ye byonna, laba ate omukolo ogenda mu maaso essanyu neribugaana mu kidaala. Mulongose butebe no butwala mu nju. Abadde tumaze kati bana bajje bazze abagenda mu nju bagende mu nju abantu 10. Anti bagenda ozan kuba muyonera nyingi weri nga tabange kubeja imukudda. Abantu bagenda sigala wano kiwedde. Ndaba ko basomo. Thanks for coming, honey. You're most welcome, sweetheart. Mucho kye tuyiga mu kino nti obulamu tebukoma lwa kusoomoozebwa okukuba kw'oba osisinkanye mu bulamu obwo. Kkiriza nti enkya ojja kufunayo olunaku olulungi era obulamu bujja ttambula. Nyingi ey'okutonya ebintu byonna nebigwa ne muzaawo bisse Nebivaawo. ng'abakuba Naye nammwe mwebale kubanga singa mwali ng'omukolo mulala be bagulina. yes. Kubanga mwateekamu amaanyi n'ebiki. In fact time yo walina okwaniriza abako enkuba yonna yabyonoona. Naye ate ffe n'abalala bali kugamira n'abalala bonna twagezaako okulabika nga tuwumbawumba omukolo ogwo kutabika nga gutambula bulungi. Bana bajje bazze abagenda mu nju bagende mu nju abantu 10. Anti bagenda ozan kuba muyonera nyingi weri nga tabange kubeja imukudda. Abantu bagenda sigala wano kiwedde. Ndaba ko basomo. Era kyenzikiriza nti omugole yasiima baami. Ebintu ebyo mubikola mutya okulabika nga musobola okwenyigiramu ne mbanga ate abo mu nnyumba so nga tebabawadde bubi mulimu. Anti wewe tuwa omulimu ffe tuwa tetukola nti no tugende tukole tumalirize tugende tuba naffe juke naffe tuba tufiirwa ate era ne tufunamu wegwonooneka naffe tuba tukoze eki tuba tufiiriddwa ate weguyitamu naffe tuba tukola ki ke katala akukolaba so wetuwa omulimu tufuba okulaba nti no gufuuka omukolo omulungi era buli kintu ekigwawo tukyenyigiramu jalo olaba nolabanga atalina maanyi naye nina amaanyi muganda wange Kulaba amaanyi gali mu bigambo naye wano sisuubira nti olina amaanyi wana kitewandaba ku mukolo gwa ttina nakulaba ebimuli bye nasomba bagenda kubiraba ebimuli bye nasomba amagiraasi gonna gayatika biki byonna ne byatika amataala naye webali kukola nakuwa amagezi omanyi abantu bangi nnyo basobola okubeera nga alina amagezi mangi naye nga tayagala kugagabanako n'abantu balala naye kwebaza lwenfuna omukisa okulabika nga osobola okugabanako n'abantu oyogedde ku kintu kya meetu abantu balonde batya bameetu baabwe abantu basobola kuba meetu kitegeeza muyambi bafune batya abayambi baabwe n'abayamba ku mikolo olabika nga emikolo gyabwe tegifa ekyamazima kiri nti londa omuntu gweweesiga londa ate omuntu nga sigamba nti oba kale omwesiga bwesizi tino mukwano gwange naye nga omuntu ali shayi obanga omuntu alina ensonyi abeeraawo yebwalabwala londa omuntu omukyamufu anakugirayo vibe olabanga alaba ngaosenga agamba kulibwoti nga kusiimula ne wekiteetagisa gwebala ekitegeera ng'omukolo guvaayo kitegeeza londa omuntu nga mwesiga nga mukwano gwo nga mukyamufu waliwo omukolo gwe nagendako twali era tufuna interview lwakuba tetwagiteekako ku YouTube kuba yo twalabanga
omukolo twagenda ku mukolo tubuuza omugole lwaki walonze mmeetu ono ekituufu n'agamba nze nasabanga nnyo balabe bange bawangaale owulira n'agamba era mmeetu ono musabidde nnyo awangaale kuba mulabe wange namba atya kati njagala ntuuke wali mu ddiiro nga mulabe wange yasiimula otutuuyo nga nkulisa abantu bakolera mu ngeri ya revenge ate ekyo kiri nnyo ku bakazi banaye oba lwaki temunyiiga naye nga kyekyo kubanga okyogeddeku bayinza nga tewekitunulamu nkyewulenzo kandagire ddala ono nti musinga buli kimu ansiimuule anyambaza akagatto mugaye kati njala naye ng'oluusi si kituufu kati byaggwerawo ebyo ekyamazima kiri nti nange mwayinza njagala nnyo ebintu ebyonoonese naye ate era sibyagala mu mukolo munda mbyagalire eno wabbali nenga naye anatuuka neŋŋamba ngenda kukola ogwange naye njagala bulaba mukolo gufaanana gutya my friend omukolo gwalina vibe ngoyinza ogambe tusimulabe wooli kano kebewulisa kafaani ako kafaani nakamusikako nga wamutunulyayo bati abantu nebagamba nebakuba akalulu nga abantu babimanyi ebyemabega byabwe banga bo tebabimanyi nga tebabimanyi abasinga naye nga webadda mu nnyumba tongoberera genda oyambalire eri nange nyambalire eno oshagera nenga metu alabika bambi yabivaako biri ebyedda naye nga agezaako oshagera bamanyi bakazi bakumanya obuntu yamulonze kumulumya naye nga byonna all in all bannaye tulonde abantu betwesiga abantu abanatucamula abantu mikwano gyaffe tubeere nga mukolo tunyumirwa ate nga nabo banyumirwa aye nekya bannaye tusabe Katonda naawe obanga tokkiriza mu Katonda manyi abantu balina enzikiriza ez'enjawulo saba ate munaye tunagamba ki naye kyoba omanya era nowoosaba tebijja kukola bulungi nga tosabye Katonda saba Katonda ogenda tuuka mu mukolo bami nga nkuteereddemu omukisa ogenda olaba omwami wa adosubi atagenda beera na vibe najja nga alina vibe nakuwa vibe kakati waliwo bitera okubeerawo nti ngera omanyi omukolo kyotandise nakyo ng'ogamba nti nteekateeka eno lumu emanyi osumbuwa abagole oba okitegeera n'abaawo nga yeeraliikirira service provider mubanja agundi amubanja okuleka gwe gwotatera kusumbuwa nnyo bantu olwabanga omukolo guwedde ba service provider ne basigala nga bayimiridde awo babanja mugole oba okitegeera naye bati waliwo nga talinda na mukolo gugwe atandikirawo kusojja ezanga olina ozimpa teralina bbira mbayimbi wamusasuddeko ekitundu n'agamba oba tutonda kummalayo sijja kuyimba oba okitegeera kati pressure yeebera ku muyimbi bajikole batya amini beera ku mugole bajikole batya biseera okulabika nga mukolo gwabwe tegufa abantu bakisalira amagezi kyova olaba omukolo tegukolebwa abantu babiri abantu bangi abakola omukolo naye nga tekijjayo kuba nti mu abagole muli bameka omwami n'omukyala naye ate waliwo akakiiko byekateesa nga n'omugole tabimanyi agamba kati twetaaga emiwumbo gy'amatooke 10 kuba abantu betwayise si bangi nnyo twetaaga emiwumbo gy'amatooke 10 kati omugole bamugamba gumu nti egisigaye gyole twagikoze eki twagimala kati n'agamba tukoze tutya n'agamba ninayo ettooke eri oshageera kale tebamutikka nnyo migugu bagenda okukola ekintu ebiseera ebisinga akakiiko ke kakola n'abantu abatuuze be bakola omukolo ate era n'ekirala omugole webanga toyagala nti omugole kumunyiiza nnyo abeere nga tugubadde mu ddiiro oba mu kidaala tebamuteekako pressure bameetu abo basenga abo basenga bamugole bamanyi omugamba kati ate nze sina na transport agenda kunziza buwalula yeyavudde okujja ku mukolo mwangambye nzija sina na transport agenda kukola ki abyogera nabako tebanaba kujja oli amweraliikiriza kati oli natuuka nagamba bannaye singa kati naye bannaye natuuka ogera mukirala nga kituufu kinti byamutamye dda yeraliikirira transport yes nekirala era infact ensonga era yabasenga n'abo bameetu babeera n'olugezigezi basenga ate munaye bebamu kubalwisa n'obudde n'omukero egimu negigwa leeti okitegeera
baba ine ensonga zaabwe zibama ye ati bamala ensonga si bwe kiri eyo sibimanyi nnyo mwanyi nze ne nkola ku mikolo gino egirimu katonda kati eyo abakaka okumala kulimu katonda. Anyway kakati nga tumaliriza ensonga ya Tino ono kubanga ngera abantu bagenda kulaba mukolo guno nga bwe gwali n'ebiki byagendera mbadde njagala omalirize okubira ensonga eno tumale nga tugiveeko tugenda ate ku kintu ekirala. Ekyamazima kiri nti nga maliriza bannange nze kwebaza nsinga kuteekawo abantu aba kuteeka nnyo ewa mmeetu n'ew'omugole okitegeera kuba mmeetu yabudaabuda oyo Tina naye yafubuka okulaba nti nno tajja mu kidala nga munyiivu yagezaako okusimayiringa nga embeereze mu nteeko. Yagezaako okulaga vibe somoza kuyayitamu omuntu asobola okwetta omuntu ofa nozinga n'ogweri fakiti nga tonaba nakwetta omutima gwo gwenyini gwe kusooka okufa hatataaka n'ogamba kati ngenda kukola nti obeera ng'owulira ekintu kikutudde wano we bati tokikuulawo okikasuka naye munnaye yakuma era omukolo ne guggwa bulungi. Twebaza abanaye abamugoberera like abatuuze abako mwenye abako baga kuba etonye ebintu byonna byonoonese tugenda swalira wano fe abadde bawerekeddeko omwami tuddeyo ogenda olaba mu kidaala kyabako musigaddemu abantu nga 10 baba bazze 5 amusigaddemu 12 nga 3 gonna gagenze olw'obudde. Ekyamazima kiri nti ate gugera ne gujabagira omunafu azadde kaliira ng'enkuba etonye nnyo omukolo guli mu kyalo nnyo waliyo ettaka ng'emmotoka zigeseewo kitegeera kati awo mukama ye yayamba bannaaye. Kale tetugenda kusukkawo bwe tubadde ne LITOMAN Uganda naye nga bulijjo tubagamba mutugoberere nnyo ku YouTube channel era kyemukola bambi tubeebaza ate era mwongere mutuwa emikolo kwanjula mbaga birthday party kozi nemikolo ky'emirala gye tukola mbaga kwanjula birthday okusingira ddala kwanjula n'embaga ne birthday parties n'ogenda mu ezo show like oyagala abantu bakusanyusaamu omukolo oba like party eri ku dalenazi oba tulanso kulangira wano bantu kubagira batuwadde za kalangu abaliwa ngenda banyiga nawe ngenda obakwata okale mu bifo webityo n'omukabi ate n'omunyige wafu gwa waliwo nja munyige waluma nawe nja omukwata naye abantu batuwe ku mikolo egy'embaga kituufu kubanga abantu mutuwadde nnyo okwanjula naye temutuwanga mukisa tugezesa kulabika nti tukola embaga ate n'okusingawo koki okwanjula kubanga okwanjula kuba kulina limitations tulina betukola bakita limitations bakita beti oba limits tulina wetukoma kubanga biri byabuwanga na nnono tesobola kugattamu bitaliimu naye ate embaga kuba kusanyuka okusinga ennyo netusobola okusanyuka obulungi netukola bulungi omukolo ne guggwa bulungi si bwe kiri kigwa bulungi buli item yaffe ku mbaga tugikola kubanga wabaawo obudde abagole nga tebannaba kujja bakyali mu kyaki ng'abantu batudde yeffe ng'ovudde ku awo abagole nga bazeebe bati bagenda infact sijja kutotola mukolo kuba namwe mugimanyi mutuwa omukolo gw'embaga ate embaga bannange kyobamanya buli kasikiti kaffe kumpi tukakola naye okwanjula tubikola naye ndabanga atandisa obutandisi sitandika naye nga mbagamba kuba naye kubira kalango bawe sikaye kubira kubanga abantu abo babitegedde naye okulyanga agamba ojja balemerako owaaya ate busekubira kalanga ani anaakakuba kale kuba okwanjula bwomaliriza nga nti tuggalewo okwanjula tubikola naye ate jjukira mubaamu obunyomero bungi naye ate ku mbaga kisuka tubikola awo nawe tumaliriza tetubagambire ddala bannaye musibe bulungi mwera abakatuliki bannange mbagaliza ise ennungi bannange leero olunaku lwa 5 temukomba ku nnyama ennyama gy'ekika ki yonna oba
oba nkoko oba ya nte oba ya okitegedde oba ya kamyu oba tokomba ku nnyama. Kale mukulu ali ku kamera tokomba ku nnyama. Mmanyi nnyo okwesunga we muddaano ne mugenda kudda ewaka mudde ku nnyama. Va ku nnyama. LITOMAN agambye va ku nnyama.